So I'll tell you. Kambabuulire ye tasobola kibagamba nze kambayambe mbagambe tonaba namala zimba kizimbe omuyita 52 crusades in one country. Crusade 52 mu ggwanga limu n'alitalaga lyonna tolina kyokozeewo gwe. People who talk have not done 10. Aboogera tanaweza na crusade 10. Sibirungi eri Pastor Bujjingo mutabani wa Robert Kayanja naye Pastor avuddeyo n'atabukira Pastor Bujjingo bubi nnyo amwambalidde n'agamba nti nno ebigambo byo sigenda kubanga mbisa mu kamwa kange njagala obyewulirireko byonna video yonna njirina maaso ogenda kubanga obyerabirako ne Pastor Bujjingo kiki ani yatandise olutalo byonna ogenda kubanga obyerabirako mu maaso ngabale enkola yafe aka video mbadde nsaba okampereka like kamera kasotambula katukira bonna abanjagadde kumanya kweno information adala bana ba team Pastor Kayanja awamu ne bana ba team Pastor Bujjingo wali eri House of Ministries mu Chikoni making sure no video sharing on WhatsApp group season cause very vital just staying up tune Pastor Bujjingo wabasiza omuliro naye ngenda kubanji postinga waneno go just bedango subscribing akadeka jam personalize ukateke olunako lwaliro kumacha muganda wa oba mutabani wa Pastor Robert Kayanja avuddeyo natabukira Pastor Bujjingo nagamba Pastor Bujjingo bambilekera okugira tata wange ebisiyaga kuba cause yakimanyi bulungi tiro Pastor Bujjingo tayina evidence yonna. Mujukira bulungi tino omukulu amanyikiddwa nga Pressure 24/7 yakwatibwa just lwakozesa internet bubi kati nga balinga basendinga warning eri Pastor Bujjingo lino gwe sigala ngo oyogera byotamanyi nga tolina evidence nawo anytime from now tujja kuba tukola ki tukusiba ate yulo lutalo ndwesunze cause mukimanyi bulungi tino Pastor Bujjingo ali mu side ye Robert Kayanja naye ali mu side ye njagala kulaba ani be bagenda twala side ye mu comment section nawo ojja kubanga ombuliro no mwana bayogede bitufu oba nedda cause sawa zino sina timu ge mazima sawa zino ndi nyuto tana subscribing akadeka jam personalize ukateke mo so that latest updates kuli kimwe kyetokawo obidenga okifuna mu bude ngenda kuma kupengida kano ka video mutabani wa Robert Kayanja obyewuliriyeko bambi togamba nti Wonder Boy yasala omugambo Wonder Boy yakola kino bambi nekira nanyobungero bajjukiza gwe nango lewe etaka kuingira ku WhatsApp group zaffe number zaffe 0751407514 87151 ku WhatsApp into inboxing tujja kuba tukujoining mu group ya WhatsApp obidenga ofuna latest videos oba latest mawulire mu bude sokolabeka nakatambi emberenga nkomawo nebirana. Hudhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gabakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 Pastor, they attack you, they talk about you. My My dad is so busy. Hear me. Let the entire country hear me. Anyone who talks has nothing to do. If you want to talk about me. The level of my father is a general. Leave it alone. You want to send something, send it to me. You want to write letters, write them to me. He can't sit at a table with people who have never finished building a building. He's too humble to tell you. So I'll tell you.
52 crusades in one country. Crusade atano mu bbiri mu ggwanga limu n'alitalaga lyonna toyina ky'okozeewo ggwe. People who talk have not done 10. Aboogera tannaweza na crusade 10. Ggwanga lyonna kuva mu Mambuka paka Maserengeta. Serving our man of God. Serving our man of God. waffe. So far, 6 conferences I've done. Conference mukaga zikoleddwa. Can't compare your numbers to me. Jangogeraageranya omuwendo gwo ku nze. I've been in ministry now for only Ronnie about 7 years. Obuweereza mbaddemu okumala emyaka 7 gyokka. 5 of those years I was behind a camera. Naye ng'emyaka 5 kwejomba. And I will overtake you. Naye ngenda kuyisa ate nkusinge. Gwali mu myaka n'emyaka mbuweereza. Please stop. Mbegayiridde mulekeraawo. This pulpit Akatuuti kano koolaba is for Jesus. ka Yesu. This pulpit is not for lies. Akatuuti kano si kakolerako bulimba. The people who call my man of God, Abantu abakubira musajja Katonda essimu. presidents, Ba-president members of bamukubira parliament, amasimu. Ba-member ba kings and parliament. queens. Bakabaka be bamukubira amasimu. He cannot arrive Tasobola kutuuka to nothing. tasobola kujja gy'oli nga tolina ky'oli nga n'ebyomuyitira tebirina makulu. My father. Kitange Let me help you. kambayambe. Ronnie was here during this time. Ronnie yali Pastor omu biseera Julia bwe- was here during Musumba this Julia yali time. mu biseera ebyo. Let me help you understand. Kambayambe mutegeere. The people who are attacking us, Abantu abatulumba kati. the people who are attacking us, Abantu abatulumba. when he was locked up in